tujja kutereera twebaza mukama katonda nti atwadde olunaku olulala tubeere nga tumuweereza twagale n'abantu be buli lwofuna opportunity okwagala omuntu mwagale buli lwofuna opportunity okuweereza katonda weereza kubanga olw'enkya tomanyi kye lunaleeta nze nina kyenzikiriza nti waliwo ebintu ebimu nga katonda yabikolako kasita yantonda nga waliyo omuntu nga talina kusaba ng'asaba katonda okulaga nti amwesiga naye nga katonda yabimuwa nga dda kasita yantonda amanyi nze nina obbimuwa nti omuntu gw'okola naye ku mulimu anoonya ssanyu ali mu ddisaba katonda naye ate gw'oyinza okuba nga ekigambo kyo kyekigenda omuwa ka smile nga hag yegenda omuddiza ka smile ng'okuwulira nti eddala katonda alina omukwano bajjaali abantu baagala love ye gy'omulaga ku mulimu kwategerera nti bannange true love gyeri so waliwo ebintu ebimu nga byangu nnyo abantu bagolokoka ne bagenda ku mirimu ng'amazima talina ka smile avudde wako mwami amuvumye avudde wako mukyala amuvumye avudde waka teri amuvumye abaana bafuuse naye ekizibu talina ssente kati nga bw'atuuka ku mulimu yeetagayo omuntu amugamba kisaache it's okay namuwako hug it's okay it will be okay it's okay byoyitamu wadde byonna we biri naye tofaayo bijja kuggwa nga yeetagayo ekigambo kati naagwa ate ku bakoowu ne bavuma ku social media nze ntya saagala kulaba nnyo negativity kyenva saagala kubeerayo naye ate katonda alina engeri gy'akola ebintu nze njagala abantu abanvuma oluusi mbasaasira ate kinsanyusa osanyukanga mu kuvuma gwenga oli wanjawulo anti kati bwonvuma nga siriiyo bw'ojja n'ovuma direct wano mpulira bubi naye nemmala nembuuza ki ekigenda maaso kati omuntu akuvuma oba omuntu ayina ebigambo byayogedde mu busungu asobola okuba nga okuwona kwe alina kusumulukuka n'ayogera nga ye healing ye part of healing waliwo obusungu abantu betwetikka omwami akuvumye obusungu n'obwetikira ku mulimu n'ovuma abakozi banno kati nga yeeyambula naye ekizibu bwe tuvuma ono gwe tuvumye tetumanyi bwana akitwala nze nsobola okitwala ninga ali mu kuwona ate omulala osobola ovuma omulala ne yeetuga soluso olina controlling emotions zo obutafuga bantu kubanga nze obusungu bwange nze kino nze ndi muvumi olina okwefuga naye nze waliwo byenzikiriza nti abantu abamu bawona baleekana wali baddeko mu bifo nga bakansala we bali nabakansolinga abantu baanti swabo oli ayinza otuuka n'akaba n'ayomba naye nga gwayombesa mwami we waka naye nga byonna abiyombeserezaawo ekisajja kyokiraba kati omusajja yotampa kino nga bye yandimugambidde wali abigamba ggwe kati ng'omuntu ategeera osirika n'omuwuliriza pouring out byonna ne bimuva ku mutima nakkakkana n'olyoka oyogera naye kugamba abatuvuma olumu tulina kugamba abamu babambi mubaleke tetulina kukiteekinga personal tugambe let them power waliwo abantu abamu abeetaaga pouring out nga katonda akozesezza ggwe ekisa kikuwadde bawone mukama atuwa ekisa bansira bwonvuma n'enkutunuulira butunuulize abamu omuleka abamu obusungu nga yeetaaga n'abujja ku mutima bwamala okkakkana n'omugamba emwana naye kyabadde bwekiti kati bwenna bwe muziŋŋanya ebirowoozo ebigambo wabula wakkakkana nakkakkanya naye bw'okkakkana amala nakkakkana n'atandika okuyiga nti tebabogolera bantu bakola bwe bati so oyinza okuba olina eyo kyoyitamu batugamba nga bw'oba olina kyoyitamu genda ku lusozi leekaanireeyo kola ki bw'oba beera mu kisenge kyokaabe bw'oba olina kyoyitamu genda ku church ekuli okumpi noonya ekifo awatali bantu nga mu parking kaaba yogera buli kimu kyonna katonda awulira lumu twaliko mu church gano neŋŋamba abawala buli lw'oyagala okukola olugambo ku muntu nga alina obukyafu oba ebibibye byonna by'olaba tonoonya muntu munno tonoonya muwala munno mugamba noonya mu parking oba mu kisenge kyofukamira mu kisenge kyotuula kulyogayo naye katonda okimanyi kisaa kyawunya nga yawulidde katonda aba awulidde lukole ne katondawo kubanga eyo gy'olukoledde katonda alina solution mu kumuyamba than oddukola n'omuntu atagenda yamba muntu. You've reminded me of a chaplain who used to tell us nti you can go and quarrel with God, he can take it. He can take it. He can take it. He created you, he knows. Naye waliwo abalala batasobola kyetika nga bayinza okufa bayinza ogira mu kifo ky'ogenda ng'oyogera ku muntu nti alina kabootongo gende wa katonda
mugambe nze kuloopera Kisaakye alina kabootongo kati eyo tokoze ate lugambo oloopye ew'omuntu alina solution weekanga kye bayita prayer kati olaba bw'osabidde omuntu neyo nayo prayer okay eyo nayo saala wegendayo ewa Katonda bw'otuuka obeeranga mwana wayogera ne daddy mugambe Kisaakye yankoze kino na kino na kino na kino daddy wangamba omuntu akola bwati ne bwati ne bwati ojja mukola bwoti ne bwoti ne bwoti nange ndo kati nze nninze okay otuula olinde daddy walolabye abaana nga balopye wa daddy nadda ku ssomero abeera kama manyi kyam actually kiba kiwedde kiba kiwedde nze ntya nnyo okwogera erinnya ly'omuntu mu ssaala kubanga mmanyi amaanyi agakirimu era wentuuka odyogera kiba kinsusseeko nentuka ninga Mukama Kisaakye omulaba gundi omulaba bankoze bwe bati igwo kimanyi nga sirina musango naye wansuubiza mu wano ne wano ne wano ne wano ne wano mu Bayibuli nti ojja kunkolera bwoti ne bwoti nti abalabe bange oli bakola bwoti ne bwoti nomala n'ogenda ku mulimu n'okola onazoloopa ng'oloopye kati ng'olinda be wayogeddeko ewa Katonda nga bw'oloopye wa daddy n'olinda oba oli awo enakoledde ekirungi gena mugamba Mukama Susan oyo omulaba yankoledde waliwo emanyi ogenda wa Katonda ne mugamba nange daddy omanye ekiriwo n'ebirungi tugende nze manyi ogende wa Katonda okwebaza nga Mukama gundi yampadde kino na kino yampadde olugoye bannange biki ng'oli happy awo prayer room nga bannange mumpereyo naye mufundireyo omuntu amuwaayo akantu sigambe mundeetere mbasabire nange temuleeta naye nze ndi omanyi Katonda alina position gyakuteekamu nga essala zisukka ggwe yes nga oluusi ebizibu byakuyisaamu akuteeka mu position osabire buli abiyitamu oluusi Katonda akuteeka mu mbeera akkiriza embeera ebeerewo osobola okutegeera abalala kye bayitamu so that woddamu okwogera nabo oyinako experience osobola okuba nti singa omusajja akulekawo singa obufuuka omuweereza osobola okubuulira abantu ab'enjiri ne bagiwulira wali abaweereza basitudde bw'atyo tomanyi muntu akyasinga kubuulira njiri gye bayita ey'ebisiyaga n'okurehabilitatinga abantu nga omusajja gwe bayita Donnie McCracken yakiyitamu Donnie McCracken oba omuyimbi kanjogerere ku luyimba oluyimba lwe bayita I've got my mind made up and I won't turn back because I see my Jesus someday oyo yakiyitamu yali sodomized by a family member naye bwe buweereza bwakyasinga okukola bw'otunulira Joyce Meyer nga bamurepinga uncle gundi oyina muwuliramu ng'ayogera ku njiri ng'ayogera n'abantu abo akyogera kuva mu mutima so waliwo embeera oluusi nga Katonda akutadde mu training ground okiyitemu oyamba abalala so kkiriza oyite mu season ey'okuba ng'ogenda kufuuka ekyo kyayagala ofuuke mu bulamu bw'abantu abalala oyinza okuba okutembeeya kwokooye ng'eyo gyagenda okuzza oyogere nabo ng'ogenda kwogera nabo nze ng'omuwala nafuna laavu nenfunako n'obukyayi byombi nabifuna nafunako laavu ey'abazadde nenfunako obukyayi bw'eŋŋanda ate nenfunako obukyayi ng'ofuuse maama so ngendo bizuula nga ngendo laba abantu bensinga okwagala ennyo abawala bafunye embuto omukyaki biki kumbe nange gye nava gamba ogenda okwogera naye nga kiviira ddala wano nze omwana bwangamba nti omulenzi yamuleseewo nga amulekedde olubuto manyi kyekiruma manyi engeri gye kirumamu obusungu bw'aba alina muleka n'abumalayo bonna n'abwogera singa kifa singa bakitomera singa bakola ki anti kibi mugamba wabula kyo kibi singa bamutomera wandiwonye naye kati tusooke tulowooze bwe bamutomera omwana onaaba ne taata naye lwaki kyankola bwe kityo ekyo katusooke tukireke ekyo tujja kiddako kati bw'afa omwana ono bw'akula anaaba ne taata kale tafa naye afuneko engeri gyabuna obusunga bukyali bungi naye twebaza Mukama Katonda ntuli balamu byonna bye tuyitamu biriwo olw'ensonga Kisaakye yafuna akabenje naye yagenda okuwa obujulizi yajja obbabuulira
tibanange emmotoka zitomera mulekerawo okutambulira mu mmotoka wali mabega mmotoka woberanga oggala gate wegendereze munna omanyi nali nzigala gate emmotoka yali tokitunyumizanga emmotoka yali efulumye bulungi actually nsawo ekyali mu mmotoka oba nali mugambye tugenda kuyitira wali nfunewo ssente tugende gwogende weyongereyo nti okay ow'emmotoka ng'osenguse yes afulumye ze nzigala gate emmotoka yamukola biki nange simanyi nawulira aleekana emmotoka kudda mabega nenkoona nempitako bulungi ku kigere nga njiraba naye nga sobola kwerwanako wadde okukola ki mukama n'akulekera obulamu naye neebaza mukama kuba nkuba akafaananye nti nagwanga ebigere bye biri saidi n'emmotoka gye yayita what if I had fallen the other way around gyalirinnye mutwe era ekintu ekyo buli ssaawa buli wenkifumiitiriza nga mukama oli munene singa mutwe gwe baalinnye kubanga walina engeri gyowankwatako nengwa bwenti okugulu kwangu kwakujjanjaba omanyi musomatera obuli enjiri n'agamba sitaani bwazza otwala obulamu katonda tamuganyizza atutte lwala atutte kugulu atutte mukono tatutte bulamu ate ekirala ekinneewuunyisa nti emmotoka yampitako emipiira egy'emabega n'egy'omu maaso emirundi ebiri egy'emabega n'egy'omu maaso naye eggumba teryamenye oba mukama yali akuttewawo ku mipiira awo nange simanyi negiyita waggulu negikolobola negiyuza tissue simanya muscles na biki but the bone stayed intact ate emyaka gy'amagumba gayunga oba nalibadde ntya kisaki emyaka gyaffe nga tegiyunga olaba mpenyera kati oba nalibadde nfaanana ntya mukama bannange byembisigala naye twebaza mukama bujulizi bwennyini nalaba n'omwami wano Kajangu Moses chief editor waffe bwe yaga kabenje n'akubawo omutwe naye ne wasala ku liiso lyokka munda emiswa gy'eriiso ne giyigira ne bamutunga bamugamba ayinza obutaddamu kulaba naye weewuunye eriiso teryabuukamu n'omutwe tegwagira bwongo naye wonna bwe yagwa eriiso wano waggulu wokka wakosebwa ne litayiika our God is amazing so tumwebaza Katonda tuweetuli eyo tugenzeeyo nga ffe twagala ojjulira obulungi bwa mukama nti weetuli olunaku olwaleero naawe obulamu bwe buba tebugenze webaze mukama Katonda omusajja yandibanga akulekedde omwana tatutte bulamu ate akulekedde ekirabo abalala kye banoonya era ngamba nnyo abaana bawala nti kyokaabira kive nga burden prayer request ya muntu olwaleero oyogedde ekintu ekyo nonzijukiza something that happened to me when I was pregnant with my firstborn waliwo mukwano gwange yali yafumbirwa abantu jabbatisa balowooza oyina munaana my firstborn si bangi nnyo mukwano gwange yali afumbiddwa nga amaze emyaka 3 nga talina mwana kati nga ndi awo ndi stressed omusajja yekyanga akola biki nangamba naye kisa kyenkubuulire mpulira nkwesiimisa kuba nze nnoonya mwana ebizibu ebirala byonna tayagala nabbiwulira mpulira nkwesiimisa era agamaziga g'okaaba nsaba ogume w'olituuka ng'omuzadde ng'owulira okyalina obuzibu obwo nze munneeweere exactly nti gw'oli enoogira owooza nti omwana kizibu naye waliwo essaawa zino ng'oli asasudde n'obukadde 10 bamumuwe si mugula bino waliwo treatments ezo eziba mu malwaliro ne bamugamba tugezezzaako byonna biganye IVF byonna biganye so Katonda akuwadde ekirabo mu biro ebyobadde toyagaliramu naye nga ye ayagala obeere nakyo omanyi nze kyenzikiriza kuzaala kuno Katonda alina ensonga lwaki ozaala mu biro by'ozaaliramu either oluddewo oba okedde kubanga bwebanga katugereze ku bakyala abalwawo mu Bayibuli okuzaala kantunulye omukyala ono asemberayo ddala gwe tumanyi gwe bayita Elizabeth muganda wa Mary Elizabeth yazaala John the Baptist John the Baptist Elizabeth ye mukazi eyalwawo okuzaala mukazi Akaliya yalwawo okuzaala naye mu buntu ensi ejajinga tozaala tokola ki papa siya Katonda yali bweti John the Baptist yayita sobola kujja ata making a way for the king gwe bayita Yesu nga ine emyaka 9 so yandikedde atya yali alina okujira mu budde nga kazini wa Yesu tebaawukana kiryawo kubanga jjukira Maria bwe yajja okugamba nti ayiri buto lwa Mwoyo Mutukuvu Yokana n'abuukira munda mu lubuto kitegeeza okwenkana kwaliwo yalina okujira mu biseera nga gwalangirira okujja kwe benkana
Samwiri abakuzaalibwa mangu ani yandifuseeko Daudi amafuta yali baddani mazima ddala nga mukadde wa myaka 9. So buli bintu bijira mu time yabyo okulwawo okuzaala oyinza osanga Katonda agamba okukeerako omwana ono njagala jje mu myaka 2 nga ayina emyaka bwegiti kubanga kyenjagala omukozesa kyetaaga egyo myaka n'amukeeza bw'aba amwagala emyaka 3 mu maaso asobola omuleeta ng'oli mu bufumbo mazeemu emyaka 2 myaka 3 mu maaso ng'olina emyaka 5 ng'awezezza papasi ye Katonda gy'ayagala akole amwagala ku myaka egyo. So tukkirize ebiro bya Mukama byebyo kubanga olw'omulimu gw'alina okukola mwoyo gw'ogenda ozaala. Buli mukazi eyalwawo kuzaala omwana gwe yazaala muzibu nnyo mu Bayibuli. Batunuulire oba Hana, Kaana, oba Saara, oba Elizabeth, abaana baabwe baakola mulamu aki mu Bayibuli. Buli omu alina papasi n'akedde tetugambye nti akedde ate toyina oli muloosi nedda. Buli omu alina ebiro. Ate engeri omwana gyakulamu nayo togisalawo. Waliwo abaana nga taata tajja kubaawo oba oyagala oba toyagala. Nze neebuuza taata wa Musa engeri Musa gye bamuteeka ku kibaya n'agenda na ending up ewa Falaawo mu lubiri. Taata aliwaawo. Taata aliruddawa. So waliwo abaana abamu nga papasi yaabwe omusajja Katonda yamwagala mu nsigo eyo nekiggwa. Nekiggwa. Taina wagenda kuddamu kulabikira. Not at all. So kati tukkirize Katonda akole nga bw'akola. Twogera kuba maama oli single parent kiriza nti Mukama alina ensonga lwaki omusajja tali mbulamu era gwe gwalonze gwalaba nti osobola otwala omulimu ogwo mu maaso. Ate ekifo kye kimuwe Katonda kola ebibyo bw'aba ajja kuleetera omusajja ofumbira ajja mmuleeta. So tewetta nti abaana simanyi nina abaana bana mu basajja banjawulo tegwali musango gwe tewagenda ng'obanoonya. Baakunoonya n'ofuna disappointment ne babeerawo. Maria Yesu naisagala genda mu njiri. Yesu step brother waba James. James the apostle. Ba James bonna bawulya baganda ba Yesu. Abazaalibwa Maria nga amazozaala Yesu. Batowe bonna ba step. Mama y'omu tata si y'omu. Bano batabani ba Yusufu ono wa Katonda. Ne olubuto bava mu wolu. Kati ba step kid si bapya mu Bayibuli. Abaana nga batata si be bamu. So guma Katonda ajja kukuza abaana bo. Gwe kola buvunaanyizibwa bwo nga maama genda okole funa ekyokulya noonya naye teweetunda lw'abaana. Bw'oba toyina noonya omuntu akuwa w'olimira n'olima emmere n'otunda naye teweetunda. Noonya omulimu gwonna oguliisa abaana bo. Ebyokusoma bijja kujja. Naye kola patio. So nga maama totya. Kyolimu Katonda akimanyi ffe tetujja kitegeera. Ate ffe tujja kusalira emisango. Kati lwaki wavaayo? Lwaki tewaguma? Abakazi abalanga baaguma. Buli akigamba omugambe gw'olaba otya n'ogenda n'ofumbayokko. Naawe guma ogendeyo ogume. Ekyo nyini kyoyogedde waliwo yakiŋŋamba. Oyo omuntu muntu wavunaanyizibwa musajja mulungi afaanana bulungi ebiki kamba gendayo ofumbeyokko. Bwe kyetaaga. Nange we nazaala omu waliwo yaŋŋamba. Omwana tebamuzaala omu mu kika konza abakubanga yafa taata we. Ekyokubiri. Lwaki wayawukanye n'omusajja mulungi akola ne mugamba nti ebyo si bye nali nnoonya kyovula nabireseeyo. Kyembadde nnoonya takirina kati biwedde naye gwe abyagala oti. Abantu abamu sitaani abamu bwe mutabasitukiramu abantu bajja bamanyiira. Lwaki wavaayo ozaala ddi abo ofumbirwa ddi abo abalina kalenda y'obulamu bw'omuntu engeri gy'erina okutambulamu ne script y'obulamu bwa buli muntu. Abajijja Katonda babba ebibuuzo bamanyi nti kisaakyo olina okusoma ograduating ofumbira okole bwoti ozaala abaana bafumbira abaana bawase biki. Eyo script Katonda eka yagirina yagyesigaliza ey'obulamu bwa buli muntu. Kati eyo Katonda nga bw'agisoma bw'egenda okutambula. N'ey'abaana bo amanyi yamanya nga tonnatondebwa. He knows the plans he has for you. Era abazadde bamaama togwa ku biti. Bannange bamaama omusanga nga yeewaayo baba mutta olw'omwana.
ate bwakula bannange maama mwagala ne Maria yakabira Yesu nga bagenda omukomerera namugamba wekabireko n'abaana bo kabireko n'abaana ye yali amanye ekiddako so kya butonde bamaama okubanga mugoberera paka ku mwana w'omukulu naye tewetta kyekiri kye watugamba nti woberanga gw'olina enku ezibugumya abantu ate gwe teweefuula luku eziba ziweddewo maama olina osigalawo ate omwana omu takwerabiza baana balala n'owaayo obulamu bw'olw'omwana omu omwana omu anywa enjaga mu nju oganya omutwala bamutwale mu mental hospital omulemezza mu nju bw'anatta bano kubanga omwagala nnyo teweesaddaaka ate n'abalala bafeeko omwana bw'akula teweesalira musango yasalawo okutwala path gyatutte yakunywa njaga ya bubbi ya mwenge buli kyayagala kina kye kinzijukiza kamimu katambula kagamba tino don't blame I was brought up well, don't blame my mother for the bad person I've become. Nayononeka byange mama wange tomusanga nayononeka byange naye abazadde abaana abo bagenda bafuula badduba mubeere baddu baabwe nga bwagira oyisituka okola kyo osituka biki omwana ayogedde omwana akoze ekyo omwana bamututte omwana bamutte ku poliisi abaana bamulina obbalekayo omuzadde fuba okulaba ennyo owaayo obudde obugunjula omwana wo ekyokubirekera wowolereza empisa embi ez'omwana wo nga muto waliwo omuntu omu yagamba nti gy'okoma owolereza empisa z'omwana embi nga muto bw'akula tojja wolereza ojja ggula abanaawolereza omuzzi w'emisango mu kkomera kanziriremu nkawulire bulungi bw'owolereza empisa embi ez'omwana omuto mistakes nga toyagala bamugambeko toyagala agunjulwe linda olina emyaka gy'ogenda otuukamu ogula abanaamuwolereza ng'ali mu mbuga z'amateeka ng'afuuse criminal exactly ezaali mistakes kati zifuuse crimes za committing ezabanga ensobya ez'obuto ng'osobola omutereeza ng'owolereza kati olina balooya boolina osasula obukadde baleke musiba kyekyo bayibuli kyetugamba train up a child omwoyo gwo guwumulenga okuze kisanyusa okutuulawo ng'omwana we yakuleetera emmere naye si mwana myaka 4 emusango egimu si gigyo naye kukola ekyoleke kuwolereza mwana ali myaka 4 oli ku poliisi waliwo omukyala gwentera olaba n'empulira ennaku bamuyita maama wa Segerinya omukyala ankwasa ennaku naye ng'ekinkwasa ennaku ekimulumya ennaku choices za mwana choices ez'omwana wo zisobola okuttisa naye weewe emirembe ogambe Mukama nakola ekyange kabeerewo kubanga maama alumwanga maama Yesu baali bagenda omukomerera Mary singa yali asobola okwetikka omusaalaba yali asobola maama wa Segirinya singa asobola okgenda mu kifo ekyo nze mulaba engeri gy'alumwamu yandisobodde but it's his cross to carry musaalaba gugwe kwetikka si gwa maama we n'ogwa Yesu gwali gwa Yesu si gwa Maria maama omusango teguba ggonga omwana abbye ng'omwana atemudde ng'omwana arepinze waliwo kesa eriawo waliwo kooti awo kwa court nina omuntu gwe nali ngenza okulaba omwana omulenzi wa myaka 38 yedifiring omwana wa myaka 4 maama we asiiba wali ng'akaaba namusango ne mbabuza omukazi waki ne bambuulira omwana gwe nali ngenza olaba ku kooti waakola nambuulira nagenda wa maama we ne mwana we balikuza mwana n'atuukawo nga mulamu nangamba naye bagenda mumusiba ne mugamba wakola ekikyo omwana wo teyadifiringa ng'ali wansi wa myaka 5 bw'obudde bw'omuzadde teyadifiringa nga wa 10 teyadifiringa ng'ali wansi wa myaka 2 egyo gyali myaka gy'okulabirira ne muganda naye ogenda kufiira wano pressure ate nga naye bagenda mumusiba ne muganda kati kankubulire tebagenda mmuta wabula ddeeka pressure ogisale olabirira abakyaliyo baleke mumukyawa nti yeyakuttisa kubanga baganda be bagenda mumukyawa nti yeyakuviirako okufa ono yasalawo
bali abatannaba kukola bibi baleke kufiirwa lwa muntu ono yasalawo okukola ekyo. Nagamba naye mwana wange mulekera nikonze mulekera embuga z'amateeka. Kubanga ye Deeka ye yasalawo kikola. Nangamba munyambe nsaba mu nfunye baloya kale nfuna baweza ni mugamba mama. Olaba engeri gy'oyagala omwana wo. Yengeri maama w'omwana gwe badifayirinze. Gy'ayagala omwana we. Ne mugamba singa oli omwana omuto omuwala yabadde owuwo. Ngo maama wo oli omwana. Nga yina nnyini mulenzi wandikoze eki. Mukazi yasirika. Abantu beetaaga wulira mazima. Yes. Okaba owo baleke musiba gwe baakutte. Yakola atya? 4 years. Waliwo ekisa ekimu nga kirina kubeera ku bantu balala. Kubanga ombanda bange simanyi na kyenyiza kukola naye saba Musa Mukambe tebiyitanga wange saagala kemebwa njagala eggulu. Heaven is the goal. Saagala genda mu geyeena biyite wala. Naye namugamba gw'okaaba atooli. Ne mugamba tomanyi future ya mwana wa myaka ena gyeri. Tetulishiwa bana baana. Yasooka omukazi n'asirika. Nangamba oyinza okikkiriza. Bangambye nti omwana mutabani wange alina ne siriimu. Nemwe akitegeeza yamusiize kati okaaba ki? Banna. Kulikayo munnange mu kuwumulamu okwo. Omukyala atubuulidde value ya discipline ng'ate etandikira eri ku myaka emito. Awo wennyini wenjagala tusimbulire. Abaana abazadde step parenting tubadde nnyo ku bakazi engeri gy'okuzaamu omwana. Abaana bwe baba badde balina ebizibu twagala engeri twali twogera ku ngeri gy'olina bayingiramu bayigirize ku discipline nga bakyali bato ogende ng'okula nabo. Naye tokaka mbeera kye batakola tokibakaka. Oyinza okuba gwe balina engeri gye bakoze omwana omuto akola emirimu nga bano tebakibalaga. Teri muzadde akuza mwana we ng'amwonoona. So tokaka mbeera. Ate era abaana bano buli omu akwata bulala. N'omwana engeri gy'ajja bondinga naye buli omu si bw'akola. Oyinza osanga ng'omwana w'emyaka 5 akwagadde mangu okusinga ow'e10 olwanizi zaabwe za njawulo. So bonna beeweeyo bastudying omanye nti ono bw'ati yeetaaga kino kugina emyaka yeetaaga tegeera. Wali abaana emyaka gy'obukabuvubuka egyo teenage. Abantu abayingidde ng'emyaka giriko teen 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kwa kagambo ka teen yako. Abaana abo be bantu abatayagala bayingirira kye bayita space. This is my space. Toyingira mu kisenge kyange. Tokebera simu yange. Lwaki okebera ensawo yange? Why don't you knock? Lwaki byembugira? Lwaki abazanyira ku bintu byange? Lwaki onakwata ekintu kyange? Jeje emyaka. Ja privacy. Bawulira bakulu. Bawulira bamanyi. Tebaagala oyingire balowooza bo bamanyi basobola okwesalirawo ate be basalawo birungi. Owulira akuze. Not a kid. Mutabani wange ali 15. Ngajja ngamba naye mami abawala bano tebampa kitiibwa. Okay. Konze baluwa bana abawala bo bobeera nabewaka abawala bo. Ne mugamba ate olwatuuse batya. Nabadde ndi awo oli yakonkonye saamugambyeko na kuyingira. Nayingira buyingiza ekisenge kyange. Konza bwe yamaze oyingira nangamba twali tukwagala wansi ojja otuyambeko okola ku bintu bwe biti ne bwe biti. Konze wakkiriza wagenze n'obikola nagamba nze tebangamba bwe batyo. Nze program olina kumbulira ku macyango budde bukedde oba ensule nga nkimanyi tingenda kukeera baasi za konku. Ne mugamba kati oba oyagala basule nga bakugambye nti ogenda kusomba amanda ogenda kwasanku ogenda koza ebintu nti ekyenjagala bansemu ekitibwa ndi muntu mukulu. Konze kale ngenda bagamba. Nakwata abawala ngamba gamba lwaki temusaamu nammwe ekitiibwa nti ate tukoze eki. Lwaki temusula nga mubulidde obuvunaanyizibwa bwenkya bwagenda okukola. Naye ate bannange naye ate tatumeraako. Kati bo bakulu balaba muto abamerako. Naye yo wa 15 alaba akuze ekisenge kye temukiyingiramu. Bw'aba ayogedde essimu yo gikolako ki? Ye kyaja yange lwaki bagikwatako? Era kitebeesonyiwa bintu byange. Privacy.
mine. Oh. Channels mubeere ewaka mugamba tugenda laba G256 n'ennyimba za dola zibowa mumunga kati nyimba kinanga anyway mulabe zikangene njira nzanya game njateekako ganga nga Derek bavuki bazze bino bibowa naye nga ekituufu bibowa ku myaka gye bakuba Judith babiri bakuba kino kubanga n'omubuuza muyimbi kigosinga okwagala njagala Robinson njagala Iljo njagala Livingstone njagala Ibulamu ogenda owulira nga kituufu ng'olina tandika abamu kubawuliriza ng'ebimu si bibi ng'ebimu osobola amazima okukyuka yes nga byangu nnyo abazadde ebintu ebimu twemenya omwana agamba saagala kulya muwogo olutalo lwaki gwe nsobola okwafoodinga essaawa eno mutuule waliwo ebintu ebimu nga kale lugezi omwana agamba mami saagala muwogo weebaze Katonda nti asobola okukugamba asobola okugaana n'agenda nabba muleke funa amaka agalimu open communication agamba mami saagala kulya muwogo mugambe obadde oyagala kulya ki tize njagala muceere anti kati daddu ate muwogo gwasinga okwagala kale katuguleyo kwota y'omuceere ne muwogo tekiri mu stand kibalancing abaana bano bambi bali unfortunately tetubebuzaako nga tufumbira baami baffe balya mwami kyanaalya omwana toyina se so ewaka wabaawo communication eyo abaana bano boosanze mu maka osobola otula nabo n'obanyumiza ne munyumyamu nomwana naye kiki osinga okwagala okulya nti nsinga kwagala kulya byennyanja munayinza okuza yera lwaki ombuuza nga kye simbadde njagala kumanya kyosinga okulya sagala fumba kintu kyotaalye olumu ba surprising ekofumba ekyennyanja mu kifo ky'obbatuma okwoza ebintu olaba otya nga oyoza nabo mu kifo ky'obbagamba nti mulongoose wano nze nnongoose wano olaba otya nga mulongoosa mwenna n'atayagala privacy n'onayagala privacy ng'ekisenge kye kikyafu omugambe mbadde njagala enkya tomugwako bugwi mugambe mbadde njagala enkya nkuyambeko tukwasaganye babiri nze nkulongosezeeko amadinisa mu kisenge kyo kwa organizingire ku bakwana bo singa bakyala bakusange ng'oli neat oli wakabi biki be that cool mom beera maama oyo ali cool gwe baagala okubeera naye gezaako adjustinge wejjeko ekitiibwa wejjeko obwaloya wejjeko obwaki wejjeko bino byonna ebitiibwa olumu ojja kwesanga olina okwambala trouser nabo osamba omupiira nga togumanyi balabe n'okulaba nti nawe olina by'otamanyi weepeneeko nange neepena kale edda nali manyi okwepena naye ennaku zino oba nzitowa nnyo nali neepena n'abaana ba kyakigalo ngenda okuddamu okusituka nga sissa endowooza ngeze nnyo nina okwepena ennyo mbeere fiiti nze okwepena kwali kwannema namanyi skipping eyo nkasita mutandika skipping awo ng'owangula awo naye obizannyako ko n'abaana balege kasikiiro anti kakati sikyasobola teweekwasa ekigere kyakajja kati kisatye so abazadde ojja kwesanga ng'abaana bw'obalaba nga basamba omupiira genda osambeko nabo bagambe simanyi nnyo naye munjigirize bw'aba azannya video game nga kiwamusanga akola nga ekagemu ako bakazannya batya oluusi abaana bano baba beetaaga company naye nga batyo tugamba bakimanyi toli interested omwana ali awazanya naddole ye naye gw'olabanga ali mu kwonoona obudde tuula naye mutunge babiri obugoye omuyigiriza otutunga akagoye oyo noone ku budde omusajja akoma omugambe nkubulire bannange enkooyo lwali twasibye tutunga bugoye tuzannya mupiira biki omukubire omugambe sweet nkubulire enkooyo ennyo ngenda fumba kino na kino akomewo ng'amanyi nti mugenda lya katogo so naye leke suubira nkoko nga kaliwo obutogo naye beera involved mu bulamu bw'abaana nga tonnatandika kuteekawo mateeka bwe bafuuka bakwano bo kijja kuba kyangu nnyo okubagamba olaba otyanga kati entebe tukyusiza ntugula eza bbulu agamba naye lwaki tetukola color blocking okitegeera waliwo abantu abamu nga tobadde mu bulamu bwa muntu woojja tojja na mateeka jangu ng'oyagala kuyiga byabadde akola oyagala kubeera part of their world tozze babeere mu nsi yo ozze kubeera mu nsi yaabwe abaana bano b'osanze mu maka ozze kubeera mu nsi yaabwe kati giyingiremu otandika okutondawo mpola mpola ensi endala gy'oyagala
bwoba oyagala langi kukyusa langi oba mu bisenge byabwe tekunyumira benyini baleke bagambe olaba mutya nga tusiize langi benyini waliwo ebintu ebimu byoleka abaana gwoyo oddugale naye abaana bafune essanyu. Sooka ekitiibwa kyo kisse wali naye funa obudde bw'oba ogenda beera step parent wetaaga n'ofunayo n'omwezi gwa leave. Nsaba leave olw'abaana abo beetaaga obudde okumanya. Tobakaka bintu byotalya tobakaka omwana omusanze ali what is that nawe otaddemu olugezigezi why do you eat that muwogo osanga balina ebimotoka nga birina n'amannya otandise osanze embwa ewaka tokyazaagala zibeere mu ddiiro kapa zibeera mu ddiiro mwe bazannyira bulijjo nze ntya embwa ne kapa bannange nze mamanyi tozekkalubya bulamu bw'abantu. Abaana bw'osoma kuba bw'omanya abaana kizibu nnyo abaana okuba nga mama waabwe taliiwo ne baba nga balina omuntu kwe beesiga so bajja kuba ne trust issues. Gw'okwesiga kizibu okulowooza nti buli kyokola okibakolera mu favor zaabwe oba kirungi gye bali oba kola mirimu oba kola ki kati ate n'okuba nga bakwesiga nti kati osobola olabirira tataabwe oba bbo olabirira jjukira bawulira ensibire eyogera nti ba step mother batta balaba amawulire kati kizibu okuba nga bakwesiga okusinga bazadde baabwe kizibu okwesiga okusinga nyaabwe. Kati ekyo bw'ogenda okimanyi omanya nti togenze mu lutalo naye olina bayamba mama waabwe aba mama waabwe gwe tozze ku replacinga nyaabwe ozze kuyambako mama taliiwo weetaaga okwasaganyeeko oba okwatireko wamu ne taata waabwe. Ekyokubiri olina okugira nti bwe baba omuzadde waabwe yagenda abamu bayinza okuba bakyali mu kkungubaga bakyali mu kaaba bakyali mu nnaku nti yanoba oba bamugoba oba yafa. Kati eyo time eyo ya grief eyo ey'okubanga omuntu bambya omwana omuto alina kyayitamu yeetaaga muntu amubudaabuda si mulagira namuwa amateeka yeetaaga kubudaabuda. So abaana abo bayambe ozze kuyamba kukuza baana. N'ekirala buli muzadde akuza bulala oli bwe yabakuza si bw'oyagala naye ogenda kikola otya musobole okubanga temulwanagana tokaka mbeera era buli kintu kyonna kyewandiyagadde mu bulamu bw'abaana bano wandikiisizza mu taata ye yandibadde omuntu omutuufu okubanga ayogera n'abaana bano. Empisa zaabembi ne taata tomugamba nti abaana balina empisa embi gwoba ogambye kubanga yabadde abakuza wabula kireeta otya mugamba olaba otya nga tutandise okulya ku ssaawa 2 ne beebakanga mangu engeri gye bakeera ogenda kusomero kumbe gwe kyolwanako abaana balya batya ku ssaawa 5 ez'ekiro. Oyagala bateeka mu discipline bagaye balina okukeera olaba otya nga tubamanyiza okukeera ku makya nti omubiri gwabwe gubeere active bajjagejja bajja kulwala dhani okubeera mbuli ne bagoloka essaawa 5. Kati taata bw'akireeta akirete nga bawa n'ensonga bagaye mulaba mutya tutandika okukeera excuse me ate bakeera keera nabo sibba okuva mu buliri gwe n'osigalayo mbamanye nti kati kya famire yonna bwe bajji mugende mwenna teekalize lya famire yonna we likoseza mbagenda olaba taata yayita tukeza taata bagambe bannange njaga tutandika obeera healthy tuleke kulwala afune engeri gy'akireeta nga si gwakireese kubanga abaana bano tebannakwesiga tebannakwagala taata waabwe yakwagala era yakuwasizza era singa badde ne choice nga balina ssemu kujjako n'obutajja bandiganye gamulekeeyo tumutuleetera wano ewaffe eno space yaffe. So ekirala amateeka go togateekawo nga temuteesezza nga temwaguliyinze bw'aba tosuggestinze na musajja olaba otya ng'osuggestinze n'abaana mulaba mutya nga tutandise okulya ku ssaawa emu tetwagala ng'okireka nkira bagaye mumanyi bw'olya ku ssaawa emu kiba bwe kiti ne bwe kiti ofunamu kino na kino na kino webaka mangu n'omula gwe buleete bayinza obutabikkirizaawo ne bajja tuuka balabe nga kisobola okukola nga batandise olaba ne mami yayita teesa naffe ano nga ateesa naffe mulaba mutya tugende tushoppinge ku Saturday tetujja genda naawe kale nze kangende mbaleetera ekitetwagala tobaleetera toba surprisinga oleete gwe bye wagenza okukola oleete bye wagenza okukola n'ebyomwami wo ogira bagambe nabadde ngenda ba shopping naye ngeje nade simanyi kye mwagala so mbadde nabaterekedde omutwalo guugwo gwabadde gwa shopping yammwe bwe mulaba mutuusa ogenda okushoppinga mugende mwe shoppingire
obaleke naye nga gwe okimanyi taata tagenda bakkiriza mutwe ogenda beera mu nju nga tegubagasa oguddako bajja gamba dadi waabwe twagala genda ku shoppinga ogende nabo ebintu ebimu ku baana bikyuka mpola mpola ekira disappointment yagenda kujjanga expectations zo ziri waggulu osuubira kingi okuva mu baana bannange expectations bwe ziba too high ogenda kubeera disappointed to assuminganga nti family no because wakajingira mbagenda kwagalirawo nati ndi mulungi nina empisa ennungi obulungi bawo yabumanyi si baana abaana bagenda bulaba so abaana bayinza okutwala ebbanga okukkiriza n'okukyuka okusinziira ku byoyagala so ekyo sagala disappointment zibeewo then don't overstep your boundary nga mama nga step mother waliwo womanyi nawe woyina okukoma okay abaana abendi tobanaaza abaana abendi tobatwala mu malwaliro gomanyi anti nze mmanyi omusawo waati ne bwati be basinga mu baana tobatwalayo entuuko z'omuntu ziyinza okuba zaatuuse nga gwe wamutwalidde mu ddwaliro lyo taata waabwe mukubira omugambe mbatwale mu ddwaliro kigundi mulwadde nti bw'alwala nti agenda mulina eddwaliro mutwale mu eryo abasawo batuuka ne bakubira nnyaabwe tekikwatako mama waabwe watuuka mugambe baleese balungi kasita wooli badde nsaba onsikirize ngende todda mu lutalo lwa competinga musajja omukubira mugambe batute mu ddwaliro ne mama waabwe ndisazze kubanga era tukimanye nti ekyo ekiseera ky'obulwadde omwana ayagala nnyina era tokompitinga na muntu era omwana okwagala nnyina tekitegeeza nti akukyaye okay oli maama oli maama nnyina tekitegeeza nti gwe bakukyaye tannakukyawa era totandikawo kintu kino kunze naye kati ekyo wekijjira ng'omukazi otandise taking ebintu personal bwakubidde maama we era kati alabika nkyaye alabika njogeddeko alabika biki bwakoze bwati akoze biti ebintu otandise bifuula nnyo biri personal bitandise okukosa n'olwala kati asuze mu ddwaliro mama bw'aba yasse mu ddwaliro kitegeeza taata wayinza ogendayo ekiro kati bw'agendayo ekiro babadde banyumyaki mu ddwaliro beegattirayo tebeegattirayo wewe emirembe bw'oba owulira tekikuwadde mirembe bulungi ngambe hani kankuvuge engeri abaana gye bali abalwadde saagala weevuge ojja kutenyo kankwerekera obudde w'ekiro saagala otambule wekka naye nga gw'omanyi koobala ate bw'otuukayo tuula ku reception bali baleke balabe omwana kaluma naye baleke oli mwana waabwe tuula ku reception bali balabe omwana waabwe yobulaba naye oli wakunnettira bagende balaba omwana munnange ffenna tetulina oba tolina kyakkola naye omwana mulwadde omwana yalwadde kati munnange ogenda kukkiriza then bw'oba olina abaana abo weewala okuloopa abaana ewa kitaabwe ndoope waani bihandolinge nga muntu mukulu bakusuubira obbaloopa bakusuubira era buli kimu basobola okikola bakimanyi ogenda baloopa basurprising bihandolinge nga maama waabwe bwe yandikoze bwe bakikola bigonjoole nabo agane naye kyemunkoze si kirungi munvumye kinnumye binde bajja kusanyuka bagambe kimulumye kijere bajja sanyuka nti kimulumye naye bw'obaloopa batandika okugira olutalo bagamba kati ayagala tukyaya ddadi bayinza okukola ekyabato kye bakola omwana omuto yasobola okukwata ensanafu n'aziteeka mu buliri bwe dadi we n'amukuba naye nga yamaze okukikola zakulumye dda omwana omuto asobola okukwata omusolo gwe n'aguyiwa mu kyayiwo bannange n'awandulamu n'eddusu n'asanyuka akikoze kubanga omwesasuza tebamuloopa omwana osobola muloopa nga gwe nnyina mami yandoopye naye wabula mami gwe toli so teweteeka oli step teweteeka mu kifo byonna byonna byetwogera omuntu ayinza okugamba nga bizibu sigenda biyingiramu naye ebintu bino byanguwa bitya omusajja yenna ayagala okuwasa omukazi
ng'oyina abaana gw'olina okuyamba omukazi ono omukolere ekkuba eddungi nga tannayingira n'amaka mwagaza abaana bo mufune obudde mutambuleko mwenna nga tannamuwasa bamwagale bamumanyiire atandika obbabeererawo abakime ku ssomero bagendeko naye auto baawo biki kumbe gwe kyokola oli mu babondinge beemanye abaana bagenda tandika omumisinga omukazi ono nga tonnamuleeta batandika n'okubuuza anti nga tetumulaba twagala genda ne anti twagala kola wekiti bo bennyini bebajja kugamba lwaki tabeera wano bwe baba batya engeri yokka era omwana omulaba nti ayagala omuntu oyo kubanga ffe tuli baddugavu naye waliwo abaana batatya naye omuddugavu omwana yennyini ojja mulaba nga buli lwalaba anti asanyuka ayagala anti asigale anti asule wabula tosuzanga mukazi mu nju nga tonnamuwasanga abaana weebali bw'oba omuyagala musinkana genda ewuwe ku muzigo gye wamugje naye si mu nju omuli abaana then abaana bennyini bagambe mulaba mutya nga anti atandise obeera naffe bajja kukkiriza kasita baba bamwagala mama we namaawe ne baali bagamba ki basigala balina anti ayingire mu bulamu bwabwe nga tonnamuwasa kubanga okyangu okifuluma ate nawe kyangu omwejjako dani ng'omaze okumuwasa bw'okizuula nti tasobola kubeera n'abaana kyangu nga mwetegedde nga tonnamuwasa tonnabeera naye so omukyala naawe gamba omwami ono akuyambeko abaana bano obamanye obaagale bakwagale ne bw'onoofuna resistance emyezi egisooka beera patient opapa kukolayo kyeyo teri kikupapia anti waliwo omu yagamba nti abawala bayingira obufumbo ng'omulwadde ayingira eddwaliro n'osanga ambulance speed gye bayingirako ya ambulance ng'etwala omulwadde mu ddwaliro ye speed yemu efulumya aliyo byagenda ofa okgenda mu mokyali bafuluma olufuluma speed yabayingiza ye bafuluma bwe bayingira bafuluma so twala obudde olabe okudetinga omuntu oba okumanya emyaka ogumu 2-3 tekina kye kikostinga zani okukomitinga ne mukola embaga zonna ne ziggwa myaka 3 nga tosobola beerayo ngabiganye omusajja ono omukoze eki omuwestingidde obudde sente emotions n'abaana maaso g'abaana atandise ofuuka omwenzi kubanga aleese omukazi kati addemu abaleetemu n'omulala tekisoboka so kati omukazi omusajja akwana gw'osalawo okuyingira mu nju erimu abo abaana salawo oba onoobayingiramu ate ne taata naye bw'oba oyingidde mu bulamu bw'omukazi alina abaana tetwabagambako naawe salawo okwetikka obuvunaanyizibwa oba taata w'abaana obwetikka n'oguma naawe nga n'abakazi bwe baguma nga maama waabwe ayagala abaana bano kubanga omukazi ono bw'aba tomulabirira n'abaana agenda kwetaaga taata waabwe kati naawe bbuba ojja ddigumira nga taata w'abaana aweereza fees nga toliiwo naawe teweetika buvunaanyizibwa wa kubeera step parent nga tosobola kubeerawo emotionally, physically, financially mu buli kimu ku mwana n'omukazi engeri yokka omukazi gy'atajja wanka wa ex we nga omusajja ono amumatiza mu buli kimu mu kulabirira omwana naye mulabirira naye buli wabawo gaapu y'okuba nga alowooza ku taata w'omwana ejja omwana ono talina buli kimu tosobola muwa buli kimu nti bugagga nedda tugamba omulabirira ebiri basic ndi omukazi emmere weeri omwana asoma omwana akola ki mulabirira omukazi aleke lowooza ku musajja gwe yalekawo naawe obeere step father ng'abakazi we tugamba nabo babeere naawe ate amaka galimu omukazi ng'alina omwana usually abaana abasinga otawanya baba balenzi omwana omulenzi alaba taata we maka gwe wajjeemu omwana omulenzi bw'aba takirabye ekyo ekisinga otawanya abaana abalenzi bali protective ku bamaama omusajja yenna ajja mu bulamu bwa maama ayagala mumenya mutima nga taata ayagala mulekawo nga taata anaakuba maama wange nga taata anaakola bw'ati ayagala muzaalamu amulekewo nga nze nange bwe bandekawo ye defense y'omwana omulenzi era ebbuba ly'omwana omulenzi ku maama liri waggulu terimanyi lya bbaawe
omwana omulenzi yasinga okubulira asobola okulemesa omwana omulenzi asobola olemesa omusajja ng'omubuuza n'atakuddamu n'atambula n'akuviira tayagala maama wafune musajja mulala mu nju yeye musajja yekka anti kati bakitegeera nti oba olina tuuka omwana omulenzi alina bw'abeera protective nzijukira mutabani wange namugamba nafunye boyfriend nze ne mutabani wange ebyaffe ebyo oyinza okungamba oyogera otya bwotyo n'omwana ffe twasolinga babiri nga twebuulira ebizibu by'entero gamba temugamba baana bizibu mwana yakeera okukula nga mutikka ebizibu byange kati osaba otya chips ng'okiraba sirina na ssente z'amata omwana obimubulira byonna ngafuna boyfriend mga afela ne omanyi nafunye boyfriend agenda kuba daddy wo nanga nze si daddy wange si daddy wange nemugala tomwagala nsimwagala niwe waba toyagala alekayo natanyega bwe mba ndi out nemugamba njagala ojja olabe Ferrari ne bwayogera bigambo ki tayagala tamunyega akwata akacupa ka soda n'ateekamu oluseke n'alusika nga soda aweddemu naye ng'akulaga akyasika oluseke nemugala tofaayo ajja kumanyira nti bw'atya nti omanyi abaana kwekaza naye ng'omwana agamba simwagala netwawukana nagamba nali sikyagala ekyo ki anko bwana asiima ki anko ng'ebintu bitereera abaana abalenzi abaana tulina okwegendeza tulina kuteesa buteesa nabo zezo blended families era tuli mu kuyiga ndowooza naawe ali eyo okimanyi abaana baffe balina abasajja be batwagaliza awo tujja okutandikira enkya